I've not done anything. I've not done anything wrong. We are not. Ku lunaku olw'omukaaga oluyise, Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ki NUP Bendera mu kuvuganya ku ntebe y'eggwanga. Yasanze akaseera akazibu bwe yabadde awenja akalulu mu bitundu by'eggulu. Ab'ebyokwerinda bwe baawuttudde abawagizi b'emigoba nte mu ngeri yabadde yeewuunyisa. So ngera waliwo n'ekibinja ky'abavubuka ekyalumbye ekifo ono we yabadde ateeseteese okwogerako eri abalonzi ne boonoona ebintu eby'enjawulo. Kati olwaleero nga tannaba kwolekera mu bitundu by'e Nakawa okunoonya akalulu, Kyagulanyi asoose kutuuza lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku yaafeesi z'ekibiina ezisangibwa e Kamwokya n'avumirira ebyamukoleddwako eggulu omwabadde ne musajja we Dan Magic okumwasa omutwe ssaako n'ebyo byonna ebize bimukolebwako ewalala. Nga tebannatulumba tukuba miggo baasooka ennaku bbiri ezaasooka ne balumba ofiisi yaffe. Ofiisi yaffe yalumbibwa amagye ga UPDF ne gaggala enguudo ezisuuka ku ofiisi yaffe. Then ne bajja n'abayaaye abaali bambadde t-shirt za NRM ne bamenya ofiisi yaffe ne bakola buli kikolobero ne babba ebintu byaffe omuli zi computers, posters n'ebirala bye tukozesa mu campaign. Olunaku olwaddako nalina okukampeininga Ennoya basooka kugala makubo naye bwe twasobola okutuuka Ennoya twasanga nga abasirikale, abapoliisi, abasirikale, aba UPDF n'abasirikale aba prisons nga bangi nnyo basuka n'500 abaali bateereddwayo. Ono ategeezezza nti mu buvuyo obuzze bubeerawo mu nkuŋŋaana nga busibuka ku b'ebyokwerinda buviiriddeko abantu bangi okufuna ebisago ssaako n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Batandise ku mulundi guno muzze mulaba abasirikale nga batemula abantu bakuba muganda waffe amasasi e Busoga Iganga ne bamutta Mesa Chokero, batomera muganda waffe Eruweru ne bamutta e Masaka batomerayo omuntu ne bamutta. Bazze batemula abantu mwalaba n'abantu be bakolako obulumbaganyi e Kawempe. Kati amalwege ge tulina nti abe balumbagana e Kawempe abantu 6 be bakafa olw'ebikolobero poliisi bye bakola ku bantu baffe. Kyagulanyi bw'atyo akukkulumidde akakiiko ak'ebyokulonda ssaako n'ebitongole ebikuuma ddembe ku byonna ebigenda mu maaso wakati ng'anoonya akalulu. Siza kyekino ekikoofiira n'eno bulletproof jacket oba oliawo nange nandibadde mu mbeera mbi nnyo era enkulubulo ze mulaba kweno helmet zabadde za miggo. Ekyo nno tukivumirira, tuvumirira mwami by'Abakama okwefuula kyesirikidde, mwami by'Akagaba okozesa poliisi okulumbagana abantu abatalina musango ne batulugunya, mwami by'Abasheija naye okusindika b'ofiisa aba prisons ate okujjanga okuzanya ebyobufuzi. Bonna bano bakolera Museveni ne mutabani we Kainerugaba. Ekyo kyanaku nnyo. Kyokka ono asabye abawagizibwa okukuuma emirembe awamu n'okusigala ku mulamwa. Kwebaza bannaffe, abawagizi baffe ne bannaffe be tutambula nabo ba foot soldiers olw'okuuma empisa. Kuba bino byonna manyi nti amagye ne poliisi babikola babasoomooze munyiige mu bakasukira amayinja bafune ensonga lwaki babakuba amasasi. Mwebale kuuma buntu bulamu na kuuma mulamwa gwe tuliko. Olumaliriza okwogera bino, Kyagulanyi yeetadde mu ddene okwolekera mu division y'e Nakawa gy'anoonyereza akalulu olwaleero. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.